Tewepanga ku mwana we Kawempe nayo bamwakikoze mutya abaana b'amayanja bannange ekikulu we mukolanga family buli kimu kituukirira mbaagalako unity ozolaba gwawedde 5-0 mwana ino gwe buli waggulu bw'ofumbye Arali ntabaddeyo kibanda siwansi bibadde buli ensuutototo naye nga bulina ensuuluulu bulina jambiya bulina ki nange enyewunyisa naye nawe naakubidde kaddeyideyi nga mpudde cwa ngamba kiki kino aye olaba bwe bamaze okukuba mangu ne beegendera ate ono gwe baleese ono abaddemu gwe bafulumiza oyo abadde atrespass abadde afawo taina noni good ali bukuliko ajja alikodinga abantu bu face waabwe si waawano ate poliisi emutwalidde waliwo abayayayi aziwaye bakasukayo amayinja kati bali tubagoba ne bakkirira eri wansi bawoganira ne bayinza okubba ejazi bangi banabo nebene ejazi bukukyeka gulupu kabuvubuka ffe tumusobola naye kati bino biba bisosa amateeka ku lwaffe basoseewo sindigo 99 kubanga wansi wano ku kyeriwaffe bayinza okubba abantu n'okukosa abantu abata ku kyeriwaffe wano ku kyambuka ewange nini kuchambuke wange bawoganye wansi bajja kubba abantu bali no wansi kale bajja ku obimanyi bali bina kutabuka report nze bana nakubaza polisi era wenkoledde story eno nga poliisi emaze okubeera nga eyingira mu nsonga za Palaso n'omukulu Alien Skin okusinza kw'obwo obutambi bwonna bwonna bwenkulaze n'embeera eri mu kubeera nga egenda mu maaso. Alien Skin ku ssimu gye yakubye yagamba embeera eno esusse ku ye wayinza okubeera nga agyakomodetinga. Okusinza kwa Alien Skin agamba embeera yonna yonna asobola ogikwasaganya, kabeere Palaso asobola omukwasaganya, kabeere muntu ki asobola omukwasaganya ng'oli mu area eyiye owali ekitebe kya Fangun Forest awe Makindye. Ne kasita mujja ne mukola ataaka ne mudduka ye tagoberera muntu wa gy'oboolaze kwe kusalawo okubeera nga akubira poliisi. So fana akawulira obuyimba bwa mirundi 2 nga bugamba waliwo akapkamingi agamba mbu Kimeke amaze n'akubira poliisi
okusinziira ku bigambo by'ajja akozesa n'ebisigadde yalaga tasobola kukubira poliisi owuwe guba guggwa. Waliwo n'akayimba ka Palaso akala akali mu kubeera nga katambuzibwa ng'akalaga mbu Nera Kimenke ajja kukubira poliisi. Kimenke alina okubeera ng'atambula ne paper spray bwa buli walaga olw'ensonga ya Palaso mbu ye atiika. N'obwo nabwo buli mu kubeera nga butrendinga natyo njagadde okubeera nga nkibayisizaawo naye ng'embeera yo mazima ga Katonda esajjuse. Byatandikirawa? Byatandikira ku nkuuka naye ensonga eyaleeseewo embeera eno okutuuka Palaso nga ye tebamulabyeko ng'ali ku kikoosi mbu ng'akuba emmotoka ya Alienskin ng'abakuba endabirwamu oba okwonoona ebintu wa Alienskin naye kigambibwa mbu eggaali ya Palaso yeebikoze. Alienskin kigambibwa naye tabadde ew'ewaka. Oluvannyuma nnyo tulabye obufaananyi bwa Alienskin ng'agezaako okubeera nga alaba embeera nga bw'ayinza okubeera ng'agizza mu nteeko naye nga byatandikiddewa? Byatandikidde ku nkuuka. Enkuuka tewabaddeyo munafu. Oyinza okugamba Bebe Cool, King Saha, Mickey Wine, Eddie Kenzo, Alienskin be bayimbye ku nkuuka naye ng'enkuuka abantu bayimbye okuviira ddala ssaawa emu ey'okumakya paka ekiro Fikpa Maika we yagigaddewo. Lwaki abo abasinga abakadonkamu bayimbye ababandi ne bayimba buli omu yayimbye naye eggaali yabadde ku nsonga ya Bebe Cool, eggaali yabadde ku nsonga ya Alienskin, eggaali yabadde ku nsonga ya Palaso. Abo babadde n'eggaali nga tewaliwo kyoyinza kubeera ng'ogamba okumanya mbunira embeera yabadde enkakkali. Alienskin yayinnye ku stage n'abuuza wano waliwo ba foot soldier. Mu mazima ga Katonda teri yawanise mukono nga ssaawa ewo wawanikira omukono naye ebigambo byennyini byakozesa mbu kacupa ffe tukuwa engatto mbu omwaka oguwedde babadde basamba ngatto yokka kati engatto eriko n'esseŋŋenge nga toyinza kubeerako nakyokola ki kyoyogera. Embeera yeesajjukidde ddala poliisi ebiyingiddemu tetumanyi mbeera eno wa gyegenda kubeera ng'ekoma kyokka ate nga nkujjukizaako emabega kati nti embeera eno yali eviiriddewo ddala oluvannyuma lwa Palaso okugenda okukyalirako Alienskin mu kkomera n'ebigambo byavaayo Palaso n'ayogera oluvannyuma lw'okukyalirako Alienskin mu kkomera ng'olabira ddala enkwatagano esobola okubeera ki nga weeri. Ne Alienskin ebigambo bye yakozesa ng'amaze okuva mu kkomera bwe bamubuuza munnange Palaso twamulabye nga zze mu kkomera okukyalira ne Alienskin ebigambo bye yakozesa ng'olaba bya buvunaanyizibwa kubanga yagamba ne bwe yandibadde nze nga ye gwe basibye nange nandikoze kintu kyekimu ng'olabira ddala tewaliiwo. Naye ate kati gye byavudde ate nga tebyatandikidde ku nkuuka mbwe embeera yasinze esajjuka lunaku lwa ggulo nga lumu ku Mpere Festival eya Crystal Panda we waabadde ensasagge kubanga Alienskin ku Mpere Festival yatandise okubeera ng'apafominga ng'akyalina backstage eri abayimbi abali bali mu kuyimba ye ng'ali backstage abantu ne batandika okubeera nga bawaga baawe bagambe anyway kanzineyo nete information omulala kubanga embeera yo tennaba kubeera nnungi naddala ku kitebe kya Fanguni Forest awo emakindi wano ku SMX Media ngenda fubanga nsobola okubeera nga nkola ekya updates zonna gwe kyonna okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.